obadde wali aginoonya kikyo kakati kiri kyobadde ogamba nti nno obwavu n'obugagga kiki ekikira batte va ku bwavu batte va ku bwavu tobwogerako nti no ku bwavu n'obugagga ki ekyali badde ebyo byoyagala nsomesa abantu mpaayo kirungi kimu ekimu nedda taata wange sooka njagala nnyongige tandika okunsomesa mpaayo ensonga bbiri zokka ze mba ngenda nazo bulimu ki tandika nesiimye nnyo leero nange kanjige mpaayo point bbiri esooka bagamba abavu babalamu bakola ki babalamu kuki tebalya nnyama tebalya nyama tebalya bisavusavu kwegamba stress ey'okubulwa ekyokulya mbe naye lwakuba ebiwowoolo ebiwowoolo ebiramu mbitwala wa bigabulesente ebiwowoolo byebinamanya era bwolutyamu oti obunda nabyo onatuleetera abantu okulowooza ati mulimu ttaano emu ey'obwavu mulimu ttaano emu abaavu abalina essanyu lyabo basigale mbwavu bwabwe buli kyonna ky'ogenda okukola bw'obanga oli mwavu ensi erudde ekubeera mu ttaano emu eba yakusookayo dda ey'emu ebeera lwakuba nti oli mulamu emu yabulamu era gy'obadde olya noonywa n'ogenda mu kabuyonjo olubonaabona oluvulunga abantu lwe bakuvulungamu nga tolina ssente buli lwendulowoozaako nsituka neŋŋenda nenkola omusajja yagamba nti oba omwavu oba ofaanako ng'embwa buli omu naakukijjanya buli omu naakola ki newaka oyogera bingi ng'oli waka bitya temumpulira nabagamba no walina kubeera weewati obusungu otambula nabwo omunnyo mulye sabuni alaga walagwerera otandika okwogera ebyekisi obuuza sabuni nga sabuni akole kikikyo ani amuleka mazzi obwavu nga bugulinye buyongo abaana buli kaseera bakuba yaabwe nogamba kana bizibu byakasiibyeko kala bataata ali stressed environment yonna ewakanfu nawe batabuga ati mwe abalwala buli kaseera balwala buli ddakiika wakoma ddyo kacekinga ogenda kokola kikatwala ali bakakoleko olutini kye bagenda ogenda okatwala mu ddwaliro evo okatwala kazirisi kiki tolina sente anazikulwaza kinsimbe kino mumuwe kwa sipolo waba tatandikidde ku mululu buli kaseera naawe olwala kulesinga ambadde mulwadde kumbe omwejjako nga walabye ebitwala abagagga mu oyinza okunyiiga mbadde awo nempuliramu okosa mu business mbadde ngamba munchekingeko ogani ya wano ne bagicekinga mitwalo 3 gogenda ozirisa omala kuzirika okutwala mu ddwaliro omala kuzirika agize waati jagaliganye umusitule ndagamba ndi mulwadde omuga sokofe ebyo byobulwadde nekigaji wali anti nanti ojja gigendako nga tuli myezi 7 ntalina okugenda abanaekeewalabe omwana bwali nti leka nkwateko mpulire waali otuukayo ku 7 nga bagga ono ng'omutwe munene kale kyekyo kyennyini bannyabo ne bassebo mbalamusizza nnyo mwebale gyonna gye mukola Extra Digest mugoba nsonga nze sesanga bate the great Idris Lukwago ne Dan Mugoya bwe tutambula okusobola okuba nga tufeffetta ebyo ebigwanidde omulundi guli we twayogera ebigambo bangi baga banange nze njagadde ennyumba lenga nti kale nyumba yaffe mujagadde kati katubayeko saidi endala y'ennyumba haji salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oli otya haji bitambula bitya mbeera ki okweyagala twasalawo haji ensi buli ddakiika gy'olaba eyitawo ensi eyongera kukwagala okakasa ate si biri bye twagamba saamabikansaamu wabuli ebyaddala sabo wange ndi mukulu ekimala
okumanya nti buli gyenkoma okufuna abanja kale kati kagambe kye bakwagalako n'abatanjagala gye bakoma obungi kubanga buli muntu aba ne kyakwagalako kati abantu baffe bano bakwagala olw'ebigambo byo ebibazzaamu amaanyi n'okubakyusa in fact okozesezza olulimi olulungi olutuufu nti bakwagala olwakino sinyaga nti bakwagala abamu kubanga wasanga tasuda teri kajambo teri kati naye wano okusinziira bye bawandiika hadithi njija ku bye bawandiika naye nga mwebale nnyo abatambula naffe nze ekirungi mu byonna bwenzija mu maaso ga kamera wano I don't edit my mind njogera kintu kuba njogera n'abantu bangi oli agenda nagamba ekintu obwongo bwange busigalayo kati bwe mba njogera ku experience zonna nzikubawo nga bwezi era omuntu wange abeereyo omanyi nze bankyawa nakooka ab'ekika family anti buli lwenjogera bwe nti mbanga alina gwenkoonye kati ng'alowooza directly gwe mbadde ndeetera wabaawo eyakunyiiza muwulire n'agamba omwana oyo kale akuze tumulaba wano naye kati abisaamu amaaso nze nkyogera nga bwe kiri kinanjo kyantimize naye nga mwenna abatulaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nyumirwa nnyo bwesinkana Hajji ono ne tubaako abantu baffe abapya bemutegeeza n'okusinga baba batugoberedde n'abakadde sibeerabira naye tutunula mbigambo wano bye muba muwandiise mubaamu obuntu naffe ate obutukwatira ddala ku mitima Eren Yamooti Lydia Kwagala agamba nti bannange buli kyendabye mu nnyumba ne kyempulidde byonna birungi naye nti era kale naganze ndi mu kilaasi mwannyinaze babuulira enjiri ya common sense and living with our means okay basiima nagambye nti nno Haji ensi ekwagalira ddala beebaza olw'okuba nti nno bawa ebigambo ebibasaasira ebibayamba okulaakulana ono kyagera Peterson waffe nnyo abeererako ddala abeerako ddala n'agamba nti Haji ne batte this has been 15 phase kabisa asanyaze gamusukako kati abantu kye batwalanga 15 phase abawulidde ng'oyogedde mazima mwegedde ddala n'ekyayitamu asebo nammwe ne babeebaza emirimu gyekka Emigisha Jamira waffe n'agamba nti abasajja abo ababeera behind those cameras mutuufu bakola omulimu gwa ttendo nnyo okuba nga batutuusaako ebyo ebigwanidde nina wano omwana gwe nalabye gwe saagala tugende nga Haji tetumuzzeemu ensonga batingiragira wano nga munoonya oba yeyita Friday something like that alina bu message aweereza nnyo bu message buli video yange agibeerako kaseera abeerako abeera Saudi awo nina wano gwe nnoonya yagambye tukyali mu kusiima ono ali UK senga badde TikTok senga waliwo ebivumo nga kino David ali UK ne TikTok kiki anti mu China abo mu China omusuubira ki ddala ekyamagezi nteeka content ku YouTube nenteeka ku Facebook same content n'omuteeka ku TikTok ab'oku Facebook bonna ne bagala kyekyo YouTube ne bagala kyekyo TikTok yo neetabuka TikTok mu China kibeerako Rashid Abraham Kabuye wedda munoonya Rashid Abraham Kabuye sebo webale kutambula naffe agamba nti mwebale kuweereza mwami batte ne Haji nembuliza Haji lwaki ba millionaire ne some billionaires bejjusa nnyo nti kale singa yali ategeera bwati mu myaka egyayita bwofuna sente kale myaka eyo abiri singa nali ntegeera bwendi ate singa ze nnina mpitirivu andikiraawo kakati ekirungi nti aba ayiseemu ekyo kimuyambeko kimukakkanya omutima nti at least aba akoze eki aba ayiseemu kakati bwana batte tulina obuzibu buli lwogenda ng'ofuna ekirungi obanga muntu gwe bayiyeeko mubisi otandika okusikiriza enswera
ne zitandika okuba nga zikukola zikugwako bambi zo ziba n'ekigendererwa kyakutwala kyakulya naye gye zivudde ziba zivudde mu kaabuyonjo ziba zivudde wakyaafu ziba zirina kazambi waazo kati olw'ensonga nti gwe tezikuluma ebiseera ebisinga ozireka ne zikola ki ne zitandika okunyonyonta nga bwe zitwala naye in the long run zikulekako kazambi oyo kati bwekito n'omuntu afunye bw'otegendereza nswera zino n'ozireka ne zisukka mu bungi nezisukkirira nezikugwako ojja kwesanga ng'oli contaminated fule lekako entono zibeereko ez'ekigero abantu nze ngenda n'embeera kuno n'ensomesa byensomesa naye abantu bagenda ne balowooza nti oba experiences zenjogerako zezange ebigambo ebyaffe we twabyogera ne tubisengeka abantu babiwulira ne babyaniriza ne batandika okukuba amasimu wayogedde ku nze kati buli lwe bakuba amasimu nze siwulya buwulizi wabula onkwata experience ezo n'enzirowoozaako era ze mba nsharinga nammwe abantu ne bagamba nti oyo ebigambo abikoze ekyabijjeewa abantu baba n'ebizibu byabwe eyo naye bakuba essimu lwa nsonga nti simanyi beewaabwe ne boogera ne beeyabya kati nze kikoma kukyogerako nabo naye nina kyenjigamu kyenjigamu ekyo kyemba ndeese njigiriza abantu nti bannange waliwo omuntu yayita mu experience ekoze eki efaana bweti ne bweti kati abantu abo bagenda ne bafuna ssente ekigambo ekimanyiddwa singa oba enkola entuufu emanyiddwa nga wafunye ssente eba nti nno nteredde batte muganda wange nina okukola ki okumuyamba nina okumusika ate kati enkola eyo eri nnyo wano mu Africa lwa nsonga nti nno mu bantu abayitamu batono nnyo gwe kati budde ewammwe n'otunuulira abantu abalina emirimu oyinza okukaaba amaziga naye osanga muganda wo nga azaaliddwa n'akula ekirevu n'amera ekiwalaata envi ne zimujja nga naye tosobola kugamba nti yali akozeeko omulimu bwe guti obulamu bwe bwonna n'abuyitamu ng'ali awo abaatisa talina mulimu agatta bikondo agatta kino kati kitegeeza oli aba afunye yaba alina okukola ki yaba alina omukwata ku mukono kati experience ezo buli omu yenna gy'ali mu famire n'abanga buli ayitamu ebikondo byonna bikwata ku ye nze bwana batte nina ekintu bwe kiti kankugendereko kati mu WhatsApp yange mbadde ninamu ab'emikolo mbadde ninamu abalina ebizibu bino bya komera mbadde ninamu abagenda ku zisafaari ng'alina kyayagala bino byenkubuulya gyebiri ne mubeeramu n'abafiirwa n'abagenda ku kyeyo naye nkubuulira abo bonna tebalina muntu gwe basookerako okujjako nze oli n'akuba noono n'akuba noono n'akuba noono n'akuba kati nze embeera eno nga nkwatako ono n'okakasukaako ono n'okakasuka nabagamba nti ekibeera mu kyo tetukiteekayo eri ku public kuba omuntu bw'akuzza mu kyama kibeera kiki kibeera kyama naye nina kye neegendereza gwe osalawo n'ogamba nti ekyono kyetaago ekyono kwagala bwagazi needs and wants kati ow'ekyetaago ye mulwadde yali mu kkomera okitegeera yasookerwako kakati oli ali ku ludda lweri ye akitunuulira kyonna kyalina nti kyetaago mwe muli ab'emikolo ng'akireeta kakati alina fiizi z'abaana nze wange ate tabeera wakyetaaga fiizi z'abaana tezibangako emergency naye gwe kakati mu mbeera yo n'okwagala omwana we isa ni emergency nekisinzira haji fiizi wayo zibeera emergency n'ozitabeera tezirinaawo omanyi okwogera amazima galuma bwe tugenda nabanga ebungereza nga tugenda ku NE wositukira ekiro n'ogamba nti bannange ndabika obulwadde bunnuma kangende mu ddwaliro obulwadde buba bukola ki babukuluma naye we mwatuulanga nga mulinze wali ku emergency babakoleko nga balina be baleeta ate ne babayitako ogamba ye nazze dda mbadde wano nange envudde ewaka sivuddeewo nti nno sinze kwejalabya ndoba namula ku ddwaliro nabasawo bunnuma naye
abadde avuga ka boda bw'aba amaze okugwa ng'omusaayi guyiika bagamba nti nno emergency ekiwanga kyekaase yes bikyuka bisiŋŋana nogaanze owekikubuuko kyange kanjira nkwata bakulaba goli yaddeko olimba ate olaba ne baba basomesa mu first aid bakugamba nti bw'otuuka omuntu ng'agudde wansi basooka ne bagamba nti sooka otunuulire webaba waliwo amazzi otunule tewaliiwo mu ngeri y'amasannyalaze kuba gwe obulamu bwo ye priority naawe omuntu bw'omusemberera bw'otuuka ne bw'aba ayiika omusaayi nga gugenda priority y'okusooka kulaba nti assa kuba omusaayi ne bw'ogustopinga nga tassa oba omalira bwerere budde naye ate tekitegeeza nti omusaayi olina ogukola ki oguleka gugenda kuba agenda mu shock ebyo abyogera teyali musiru kati tandika sooka omulabe nti nassa bw'omala okumulaba nga bw'aba tassa kola CPR mutaase amawugwe gatandika okukuba kati awo oleeta ebiwere otandika okukola ki okusibanga buwoggana bannange munya kati byonna ebintu bya mugaso naye bw'okwasaganya ebingi obulamu bubeera crowded nze nina manyi bw'otandika okukontrolinga obulamu bwo n'obuteekamu discipline ogenda okulaba nga olina engeri gy'otandisa okubalansinga mukulu batte too much is happening mu bulamu bwaffe ono akuba essimu gundi agira bwati njagala kino bwate ogenda okwetaaga bantu abavaako kuba obulamu bulinga kompyuta bw'oggulawo pages ennyingi bw'ogituma ebingi gefreezinga kati gwalina okugamba nti kankole kikambalansinge senga mukulu batte sizuukuka mwababadde bajja wano tekigamba nti nno enkya temugenda kukola interview walala mujja kutambula mukole ki era we munteekayo ku 8 egwerera 8 mba muyomba tebabawadde emmere emmere tennatuuka wano naye nga luli mubadde ku haji kati priority esooka mu bulamu gwe ojja kwewuunya nnyo emboozi ezoogerwa nga bakuziika ojja kwewuunya nnyo priority z'abantu singa oba mu kiseera ekifaanana bwe kityo weziwera 6 nga bagamba naye wadde obuugi bwe zituuka 8 bwe babaga obudde nga babukeereyezza batta alina okuba ng'akoze alina gwe yakoledde appointment ey'okumwenda alina okugenda kati omugaso gwo gwaweddeko dda akwagala ajja kumisinga naye obulamu bukola ki butambula kakati ebintu ebyo okubikwata ne tutandika obicongestinga bye bitulemesa kati walike nkugambye nti byonna byetaago naye tubitemeetememu kati gwe wa school fees kuva lwatandika okuzaala omwana oyo wakimanya waliyo okusoma you see abantu balina okubuulirirwa kuva ku ntandikwa bategeere nti obulamu buno 10 ku kinnakyo bugenda kuba buvunaanyizibwa bwabwe naye ekizibu ekiriwo bwana batte bw'obanga olina emmere nga wagisiga omusiri gwo ne gukuza bw'oyita omuntu n'akusaba ku mmere eyo n'omugamba naye wali osobola okusiga ogugwo ebiseera bingi nnyo nti afuna ntondo nti olw'okuba gwe wamaze okumeza lwakuba Mukama Katonda yakusaasidde n'omeza n'omugamba ogwano ng'omusiri gwe teguliiwo gwange guli eri mbalala na ye alabamu omusiri nti obuzibu guli mbalala n'atunulira transport naye ng'omusiri gwaliyo kati bw'otandika okubuulira abantu ebintu bino ng'oli ajaba oti oyo atugamba ki naye ffe tetuyimirira lwa nsonga nti nno abatuvuma basiba mu inbox zaffe nga basaba buyambi bwadde eri akuyisaamu eggaali bwadde n'agamba naye nugundi yatukise atuyisaamu eggaali nze mmanyi lwaki nnandazza ekintu kino okukigeza yiga ebizibu byo oyiga obyekolerako kati n'abagagga bali bw'obadde oŋŋamba nti lwaki omuntu atuuka ekiseera n'agamba nti singa namanya saalibadde bwe nti enswera waziyitiriza obungi nezikubeerako ate abantu buli omu bw'amala okwekoona lwabuuka laga ngaabuuka naye ekyo ekizibu kiri nnyo mu ffe Abafirika Omufirika tayigirangako ku kyali kibaddewo buli ate leero obajja alowooza agenda kuwandiika their own sets of rules
nti nze kisobola okuba ekyanjawulo kyekibeerawo mu sectors zonna government yani buli ajja abalowooza and we keep on doing the same mistakes abalowooza ensi etandikidde ku yes nga abalala kye bakola bw'obanga wali olabye omuntu azze n'atereera n'afuuka mugagga ffugge tunuulira ku nsobi ze yakola ofuba okuzeewala tutegeeragana abantu bazze bangi nnyo bafuna ssente bw'afuna ssente ng'atandika okunoonya obubinja bw'abalina ssente ffe tuli mbagagga gundi buli olubutuukamu obwo tebubeeramu discipline bubeeramu competition gundi yaleese Lexus nze nina okuleeta nina okuleeta kino ne mukyala wange anveeko emabega before you know it ng'agenda ng'atandika kukola productions ez'amaanyi z'atasobola ye nga kuye ng'omuntu okugoberera ng'atandika kino nkiteeseewo ng'agenda mulondo ojja kwesanga nga n'okusoma kwe si kwe kw'amaanyi nnyo nti kusobola obibikola ki obibala agenda okweka tatunuulidde kino kigenza kitya ekivaamu ekyatwala omugagga asooka kyekitwala n'owokubiri kibava ku mungu ekiri akatono mpola ng'oyo agenda kakati bwe babanga abasookawo bayamba abantu ne babeekuŋŋaanyizaako buvunaanyizibwa bwo okugamba nti nange nali njagaddeko okuyambibwa ŋŋenda nange kuyamba naye nkomawa kubanga bo batandika okuyimba erinnya lyo tebazikiza paka nga zikuweddeko tebazikiza bajja bwe bati waliwo omwana gwe nalabye yansazeemu ka TikTok n'abateekako abagagga ababaddewo abaana abayiye ssente abatambulirwangako emmotoka n'aleeta foundation gundi ne bajja ne beekubya ebifaananyi ne bateekawo ab'amawulire bakeera ku makya ne bagenda ku geeti yo ne batuula otegeera ddi ne mubakwata ne mubeekuŋŋaanyizaako nga mmwe abantu kyovaolaba ennaku zino mutuyita namukko nga mutukubira ne ku jjambo haji n'ogamba kati okuva ewaka paka kubaka luwaali moono njagenda amawulira mukulu batte ojja kunsanga wano haji ntudde neyira kikajjo kyange naffene omuntu nze nasooka mutegeera nentuula wansi nkuyamba era kyova olaba nze ne bennyamba tebandumya bwe ntuuka ng'onsika bubi nakugamba nze buli kimu kyonna kyenkola mental health yange yesooka saagala sente nyingi nga sigatobe mwangu nze kizibu kyange mpulira nfa wansuubiza okunyamba I'm just a principled talina kujjukiza mundi haji wangambye kubira mbiri okuyamba kulungi nnyo era okuyamba bw'oyamba abalala bakuyamba naawe okufuna by'oyagala naye manya nti okomyewa ekizibu kye tunnyonnyola mu bantu olaba bakugamba nnyo amazzi naye ate tebakutumangako kunywa kidomola ky'amazzi bw'okinywa era ojja kukwata omunnyo gwonna ogulimu ogwozeemu ate ogwe ku ttaka naye ate nga bagamba kola ki kaakati kino kyengezaako okugamba butegeevu abantu bo nga batandise nga otandise okwengeza tebaggwaawo okitegeera kiba gy'oli kumanya nti ani buli omu mmuteeke mu nsanyusizaako bameka ffe tulina obugunjufu obumanya nti nno nze nga sinnaba kugenda kulaba mukulu batte nga sinnaba kugenda ku mitimbagano nsooka kusanyusa hajati waka n'abaana bange ensi yaleeta abantu yaleeta bakawanga Ssemwogerere yaleeta bonna bano abalamuzi boolabye ababadde ku n'abadde boogera ab'amaanyi bonna bagenze baatuuka mu gy'ekinaana nga bakubwa mu mawulire nga bwolaba olwaleero Bobi Wine wabeerako leero enkya n'oluddako naye baatuukako ekiseera nga bukedde tesobola kumunoonya oba New Vision oba mmwe nga temugenda kumunoonya lumu lwabbali lwe lwokka lwogamba naye waliwo omwami bw'ati ng'ate waliwo ensonga nogaa tugende tumwebuuzeeko lwaki era bwe mwagenda okuba mubuuzaako mwamusanga bakyaba mutudde ku mabbali bakozi waka mukyala obanga ali yekka oba n'obuzzukulu bwe obwava mu baana be ngolo yaggwako yes yaggwako naye bw'oba otegeera omanya ndimaliriza naani ndi mukitandika tuli bangi naye tumaliriza bameka kyova olaba omuzungu buli kyoba okola akugamba who's your next of kin ne bw'obeera president nga bakukuuma olwaliro we bagamba next of kin tugenda kulongoosa omukulu ono bateekako kataha tebateekako gavumenti tebateekako kati ekintu ekyo nze waliwo lwe naddako eka nga muzeeyi wange mulwadde ngenda okumusanga mu maanyi ge n'erinnya lye yalina nga hajati akutte akasowaani bwe kati amuyiwayo supu abagambye nti omulwadde alumye ejjiiko ng'ayiwayo supu ng'ensi yonna yatambula nga temanyise kimwanyi
Ssekimwanyi waliwo ekiseera we yabeererawo mu nsi tosobola ndeero ne gw'omunyumiza amunoonya bunoonya naye abaaliwo mu biseera ebyo nga bagamba ayise wano. Times and seasons, ebiseera ebiro n'ebiki n'ebiseera tukwatagana nga yagenda era Mukama bwe yamujjulula nzijukira Supreme Mufti yajja okukubagiza bwe yatuula bw'ati n'amugamba munnaye Hajjati nga kitalo Hajjati ngendo yamuddamu n'amugamba nti endagaano yawedde. Abo yendagaano ekola ki kati ensi ne bw'eba ekudumirako manya by'oyagala n'ebyetaago ebiro n'ebiseera kakati abo abasookerwako bali abantu abasinga ba byetaago ba biseera buseera. Okitegeera kyengezako kuga kakati abantu gw'ogambye nti nno oli senga namanya abantu abasinga bafuna naye n'ayagala atambule n'abantu bangi. Sunsulamu. Naye buli muntu amanye nti afunye. Sunsulamu. Bwana batte sunsulamu. Balugamba nti omukyala ono yayitanga mu kibuga n'akwita n'akuba oli n'akusasula. Be nkusasule. Agala sala kuba wali simala bitala biraga omusirikale jangu. Oli mugamba dde walinze empita wano oyagala ki? Nti emmotoka eri kati oyo muyita ajja kuwa olugero. Sente kyetegeeza. Muyita ajja kuwa olugero. Akugambe nti nze ndabye omuntu era mutegedde. Kati yamanyi omuntu. Ate mu nsi bannange tutegeye nakuga okumanya n'okutegeera byawukana. Waliwo eyayagala eyakimbuuzaako wano nti Haji tunnyonnyole okumanya n'okutegeera tubyawula tutya. Nyinza okugenda olwaleero kati olaba weebuuze lwaki profesa asomesa economics si alina apartments ezisinga obungi. Si alina amamotoka agasembayo si atambulira mu business class naye ng'asomesa byanfuna. Abimanyi ebirina okukolebwa naye tabitegeera. Yabireka mu kumanya abitegeeza abalala. Bwana batte bw'oba towasanga gwe kankube live. Era ekirungi nawasa bw'oba towasanga olina okuba ng'olina bugirlfriend ng'obu mu myaka gye ekikuganya okuwasanga obu naye gw'ogenda okusetolinga naye ogenda kugamba ekintu kimu nti ono yantegeera. Nze kitange yatuzaala mu bakyala 7 naye yamaliriza n'omukyalo ogwo omu. Kati bonna olugendo lwakomekerera n'omu. Bonna bamumanya naye tebamutegeera. Yali omu. Simanyi tuyiga bannange. Bonna bamukola ki? Bamumanya naye tebamutegeera. Weebuuza nti nno gundi oyo musajja oyo wafuga bbi musajja oyo mwenzi naye lwaki omukyalo oyo ali naye? Olaba omusajja alina ssente akola buli kimu alina kikyala kye kiri awo kibiibibi. Babita nakijanga era uganda naye bannange omusajja ku ssente ku linnya lyalina lwaki afa n'ekyo laba gwalina n'otunuulira yamutegeera kuba n'omubi ayagala okwagalwa. N'amanya nti Haji wange mukwata gwe bw'obanga olina nze kaakati nina ekizibu kyange nsobola ate kirungi nnyo okubanga weemanyi. Nza okugamba Hajati munnaye bwe mba nina ekinkyankalanyiza mba njagala ondekemu. Ekyo si kyogera nga ate nkambuwadde neemanyi nga bwe mba nkyankalanyeemuuko ondekamuuko sooka ondekemuuko katono mala okukkakana. Nakizuula oyinza okukiraba nti mu ddakiika eyo omuzungu obusungu yabuyita temporary insanity. Bugubwa ddalwa obw'ekiseera nakirabako ewaka ewaffe. Muzeeyi taata buli lwe yataamanga ng'ayogera Nalongo ng'akkirira emmanga. Twalinanga omuti gwa ffene nga tuguyita gwa Abaasi yagusimba. Ng'era omuti ogwo muzeeyi yagwagalanga nnyo gwabangako ffene ndowooza bagukwata obanga bagusimba ne baguteekamu entangawuuzi bati. Era ng'ekifenensi ekiva okwo kibeera kikye. Kakati buli lwe yayombanga nga ye maama afuluma bufuluma. Ng'agenda ku mufene gwa abeereyo ng'atuula ku kitooke kye.
obuulyawo nga wayisayo eddakiika nga 3 oba ssaawa ng'akomyewo ng'agenda mu kiyungu ng'afumba caayi. Bw'afumba caayi ng'amumuweereza wano mumutwalira ng'ali. Naye muzeeyi yateranga okufuluma n'agenda nga tugenda eyo mu Owino okuleeta ebiwata ebyente. Naye buli lwe yagendanga nga tuyita omwo mu Naggulu, twali tukiyitanga Kigobe, nga alinamu abantu bano ab'engulu bafumbira nga bagira mu kasooli. Kati ng'akimanyi nti maama ayagala nnyo kasooli omutoototo. Kati ng'oba oliawo ng'ayimiriza emmotoka ng'akagula. Aleeta akaza mukwano. Ng'akaza nga teyenenya. Nga bw'agira bw'ati ng'ataaka akamutwalira. Waaye Naalongo. Adde mpita ye bano banno leero baabuleese. Kale. Omukulu amenyese. Kati bo nga balina sigino zaabwe ng'abantu naye ebyo noko bitegeera namala kuba na muzeeyi. Okitegeera kati nga noono naye tasuubira ono kumwenenyeza. Omusajja omukulu ajajje munnaga ajati gwasinze kati ngono naye sigino yoli agitegeera nti nno kaleese kano kati ngogwa ku misege gyaffe egy'olwaleero. You cannot do that. Tonna kugira bwati yabirabye mu film. Don't tell me anything please. Nebigendera gaawo. Kakati ye kye akola olwaleero kati bwogwa ku muntu nga Haji Bakaluba jenvudde ne muzeeyi wange bwe nkulabye kubanga ffenna tukoppa biki bye tukoze eki bye tulabye awaka. Kati endaba n'entegeera yange y'ebintu yanjawulo. Kati gwe ng'ogenda ng'olaba Bruce Willis byazanye ng'ate oyagala obimplementing kunze ky'oba bitulemye olwaleero nti nno tulema okutegeera ngana ne tutandika kuleeta biki bye tutegeera. Simanyi oba otegedde olulimi lw'enkola. Tulema okutegeera ngana. Okwetegeera. Gwe n'oleeta biki by'otegeera. Ebyo gwe n'oyagala bibyo. By'otegeera obitegeeza information gy'olabye. Kati ng'otuula ng'otandika okulaba Oprah. Bali ku gundi yabwe batudde. You know, you shouldn't have done that. Obalaba, oh no. That was so sad. And he left me. I was a single mom and I suffered. I did this, and then my boy went out. He was sleeping in the car. Omanye ebizibu by'omu Amerika kwebaka mu mmotoka. Waliwo yebaka mu mmotoka e Uganda aganti yabadde n'ekizibu. Kakati ng'okwata ebyeri by'olabye by'omanyi ng'obireeta ku ntegeera y'omuntu we wano. Kati kye nkugambye nti ekitusumbuye kugaana kutegeera ngana. Tomanya ani buli lwa applyinga information ng'ojja eyinza okuba nga ntuufu naye ng'ojja applyinga ku muntu mukyamu. Nosigala nga weemenya wekka. Bye nabulira n'abantu abafumba abalinga ebweru nga beebuuza lwaki bwe tutuuka wano tutabuka. Lwaki ogenda kuleeta batte akulidde kyali wajjala alaba kitaawe ne mama waje togenda kugenda oleete magezi ga Dr. Phil ali mu Amerika biliyone byakugambye obimplementing ewoono amagezi ge malala nnyo. Oli ku musenge gwe bwayise. Amerika yakwata netwala demokrasi mu Iraq mu Afghanistan ne bifeiringa ne bigaana. Naye nga waliwo wootunulya wonna demokrasi wabeerera omubi. Tabeera mubi mwenna abawa chance to exercise, but it's the mindset gwomuwa si embala ye. Tayagala ebyo, ayagala supreme leader ajja ayogera agamba Allahu Akbar tulumbe. Ye entegeera ye y'ekintu. Kati ate naye bw'oba omulese mu ntegeera ye bali n'abagonde oyinza obbasanga nga batambudde bulungi okuggyako ng'otandise kusomesa busomesa n'otegeera. Ekituli mu bwongo ffenna kyekituvuga. Bwabyo mpola. Omanyi omusajja agamba nti vibe zange ziri nyampola. Kale vibe mpola. Kakati kekali zomanyi oleeta akantu kamu nsobola okutwalirako program bekigambo budde ne buddayo gye bwava. Kekali ke twatandikiddeko omuntu tegeera abantu bajje kolagana nabo okusinziira ku kye ekisaanidde ddayo okola ebibyo nga gwe omuntu weesevinge. Buli lwobeerako in fact nali nzimba side z'ekkulambira eyo waliwo omwami eyali ankuumira ebintu byangawo ku mabbali. Muzeeyi wange yagendayo nali ngenze yalaba nga nzimbye ennyumba ezo by then nali nomwana muto nali nga myaka 21
n'asanyuka n'anjokeza gate n'agamba bagirete bagiteeka kati bwe baali bagiteekako alina omwami gwe yayogera naye nannyumiza n'amugamba omwami oyo yannyumiza ng'anzizeyo okumaliriza ennyumba nti twali wano ne kitaawo naye musajja mugezi nnyo yajjanga wano nga ffenna atugulira ebikajjo ne tulya naye alina ekintu kye yagamba ye yakigamba mwami oyo n'amugamba nti mwana wange mu byonna by'okola weekuumireko ssente nagaa kati bano abaana bange bagenda bali bweru naye buli lwe bajja basookera wange ne bandaba kuba nina naye mu kukyogera omusajja kyamutuukako yagamba kitaawo si taata wange naye ekigambo kyeyogera it made sense engeri gye yakinyinyonnyolamu yamala nti omuntu mulamu ayagala wali gwe weekuumireko ssente omugaso gwo abantu baffe wano bakaayana nnyo n'awulira ekintu kuba bo banyumirwa nnyo okuwulira ekintu nga kifulumye ethically ajja kugamba nti asize buli kimu buli lwolwanisa reality y'ensi ojja ku endinga up mu kkoona ng'oluggi lukulumiddeyo engalo olwaliwo bw'otunuulira ensi eno weekuumireko era abasajja bwebalaba bakwatanga bintu byabwe kumpi byonna kubigaba nga babiramira mu kirambo era abayitiriza ennyo lulaavulaavu n'agira bw'ati simanyi nguze ettaka lyange lyegundi nditeesa mumanya ga mwana gundi zonna famire zakyankalananga kuba beerabira nti n'abaana bazaala mibiri tebazaala myoyo ne batuuka waliwo abagaggaawo be nalaba baaliyo bannagguluwa omwana atutte kitaawe mu kkooti naye nga yamuza mu buto bwe yakwata ebintu bye n'atandika obiteekateeka tamanyi nti naye ajja kukula n'omugaga omu mu kibuga waneeno omwana yamutwala mu kkooti wateekako mannya gange kati njagala kiki ekitabula omuntu okutuuka kwekyo era alinaggulwawo kiki ekikyankalanyiza abantu okutuuka kwekyo gwe sente ogizannyesa nga yakolanga yekka anga mwana wange n'agivumirira olwaleero we bamugamba nti nekyenda kyasibye kyasookerako gy'oli munnange mbadde ŋŋamba bwe anti tukyayisa kabbo bwe ziba tezibadde za mugaso akasimu okuba kaki oyogedde ako nenjukira gwe twabadde twogerako eyo yafuna ekiteetebwa kya ssente kati alwana n'akawuntabilite yakyo sente zimumenya alwana akoze buli kimu ekirungi n'ekibi kati batte awo omuntu mubuulira ekituufu kola fuba nnyo okuzeeteekako okumpi yamba naye nga otunulira ekigero ky'okoze eki ate bw'onaakola ekituufu gy'onaakoma era okukigaziya ne kapasite yo mu kuyamba lwejja okubeera ng'eryongera naye waakafuna wakakadde kamu ate ogabyekaasi oyagala kuyamba nti anze nina omutima omulungi ansabo gye bali mukama yampa omutima omulungi gujja kufuuka ettabbu ogw'omuzeeka nga bamaze okukulagako kujya ate wafuuka omutima gwange muyambi waliwo yatugamba ojja kufuuka mubi nnyo waliwo yatugamba nze natuuza omwana n'alema okusoma nyambe waliwo yeetaaga obuyambi omwana ne mugamba gwe tosoma lindako okusoma waliwo wali ali obubi kansooke muyambe ate nze batte bino ebintu ebyange obiraba nze nyumirwa nnyo kigambo kulaba omuntu ng'alina essanyu olw'okuba nze naye buli lwengezaako kisomesa abantu wano bafunako sayidi gye balemerako ate yeeyo sayidi gye bakolerako ensobi nze nabula ku famire yange okumala emyaka 19 nga ndi Bulaaya nga tompulya mu meeting za mbaga tompulya mu kino tompulya mu kiri naye kati tewaliwo kihappeninga waffe nekitasookera wuwo nekitasookera wange nakwebuuzaako bw'ogenda waggulu mu nnyonyi bakugamba nti omukka bw'ogulaba gukendedde masiki zijja kugwa buli omu gikwata okola oti ojambale bwoti naye ne ku vidiyo bakugamba ne bw'oba olina baana bo nga bali wano totandikanga kubateekako mu masiki ng'eyo tonagiteekako kitegeeza gwe priority gwe sooka omale okusecuringa eyo then olyoka okwate lwaki ne mukufiwa n'oba ofiiriddwa mwami baga naye sooka olye ku mmere kaabanga otadde tetwagala ziika babiri sooka olye ku mmere kubanga ne gwokaabira bwe bagamba leero nti babasuuleyo mugende mwe nogambaogaleebyo haji bagamba teri
baga ateri mugagga musiru ku busiru ku magezi n'obugagga omuntu yali tutteki era omuntu kimugasa kyo okuba amagezi nga talina ssente oba okuba ne ssente nga talina magezi ng'oyogedde bingi kiveeyo bulungi bagamba teri mugagga musiru iye ku bwavu nga kitegeeza nti nno omugagga yaba omugezi kati nembuuza nti kale omwavu bw'aba nga obusiru bwe bumutawaanya ye naga nze kambeera omugezi kale nze kambeere kale omusiru oba omugezi ku magezi n'obugagga kiki ekirungi era kiyamba ki omuntu okuba omusiru nga mugagga oba okuba omugezi nga mwavu. Kaakati ekibuuzo ekyo kyabuuzibwa omuntu omugezi ng'akozesa busiru. Ng'amanyi ate n'akibuuliza mu butamanya. Sebo yabitegedde ate okubye ku mutwe nnyo. Yabuuzizza ng'abitegedde naye nga tabimanyi. Yategedde nga tamanyi. Kaakati bwe ngenda mu ddwaliro nga njagala okunzijanjaba, omusawo oyo omulaba bwampisa tuula wali ezo fayiro munaazijjuza nkya nobimuleta biwe oli nansi bwe nagaye kutuula wana biwe oli nansi senga buli omu antuukirako bw'atyo nalibadde nkola ku bameka. What makes them arrogant to that level? Tolina ssente. Ku time eyo kyaba alina aba alina power over you because of what they know. Ekyo kyamanyi ne bw'okola otya okomekerera kati mu magezi ge aba alowooza nti oli musiru naye okumulowoozesa bw'otyo bubeera butamanya kubanga senga ffenna twali basawo emmotoka eyamutuusizza awaani yalibadde yagikoze kuba ffenna senga tukeera ku makya kukwata biyiso ne tutambula naye ekyo tekitegeeza nti si wa mugaso kati okwo kwe kutegeera yamanyi nti mugezi naye okutegeera kwe kutegeera nti nno n'abalala beetaagisa wano wendi ku ddakiika eno I have to serve bano si basiru naye ddala wano muffedde arrogance eri muffe oli ayogera naawe n'akulagira ddala nti totegeera tolina magezi ne bw'otuukayo omuntu ngonze n'ogenda n'omutunya n'omugaa gwe ne bw'onnyukaana olwaliro nnyinza okuliisa emyaka gyonna gy'osigazza ku nsi naye nga ku ddakiika eyo genda ku immigration nasobola kutunuulira olagawa oza ye ombuze emyaka emyaka gyewabuuza olagawa ekisaawe wabulirako n'otunuulira emyaka egikubuuza n'omuganda we nafunira passport nengula tiketi simanyi gyendaga simanyi waliwo n'ababeerawo nga tebalina passport waliwo kitaffe lwe bamubuuzaako gy'alaga abasirikale ebiseera ebyo nga bakambwe ennyo n'amugamba mukama wange sibuze nkajjukira nga akamusibuze nti amuzeyi mbadde njagala kumanyawo wola n'amubuuza mu nsi mulimu ekitundu kye baatuganya okugendamu kakati buuza byetaagisa pamiti yeeruwa kati omuntu bwajjira ku level eyo is arrogance agezaako kukakanya kakati nkuwadde passport ne tiketi ogiraba ate ombuuza wasome ogenda kumala ombuuza atoddemu otuune ku tiketi kiki discrepancy kigy'onoonyaawo kiki ekirowoozesa omuntu bw'ato is arrogance amanyi nti essaawa ayagala kumala kukakanya nti wano tolina kyoli kakati naye aba amanyi nti w'amaanyi naye obutegeevu buli obutegeera nti ono yaani kuba ate bw'odda gy'ogenda ogenda kupangisa nze agibaka Lubandi Road senga siriyo walibadde osula ku miti akola sente ezaawo anoonya sente nze gwavulunga oluusi nga ne ka side business ke kali ku kizimbe kyo bwe batte saba nnyo mu bulamu bwo wangale nga tebakututte mu kkooti ojja kusangayo bakatonda b'oku nsi
botasuubirangako era abantu abalina ensa oba ekisa ekisobola okufaanana nga ffe tetusobola bikola tosobola beera looya sisobola bikola sisobola bw'obanga olina simanyi ate nga nabo mu nsi beetaagisa ng'olinaako obuntu wotuuka n'olaba omuntu n'atunuulira omuntu amuzaala n'amutunuuliranga ekisiimuulo ekisookerwa n'amugira bw'ati it is power. Nze nali ngenzeeko mu kkooti Bungereza waliwo obuntuntu bwe batuyitira obwo naye ndaba the humility the civility eri mu basajja bali alina power hello Mr. Sekimwanye, is this your name? Date of birth? Nga ayogera omulaba byonna bireetawo with formality but akulaba ng'oliwo nga muntu jangu wano mu Africa jangu wano bate toyingirangawo ne mutuukawo nga waliwo abantu bakutte Haji Bakaluba bamusibye bakutte nze waka wange ndeseewo omukyala n'abaana balya banywa school fees weeziri omuntu agenda okutunula mu fayiro zammwe n'atuuka ssaawa 4 n'asooka n'abeera mu chambers n'amala eddakiika 3 n'atuula mu chamber okumala eddakiika 3 n'ajja n'abeerawo paka ku ssaawa 7 n'agenda ku lunch bwadda ku lunch n'asooka n'adda mu staff meeting n'abayita ne bagiraawo olw'eggulo bagenda okujja bwe bati nga tebakyasobola kufunayo session endala ne babazzaayo nayaga nti kooti adijani ne basitula abantu 100 balina abantu ababeeyimiridde you see only if human beings could look at such things mumbeera ekozesa kyovulaba nasomesa nnyo about common sense nti muyinza okugamba nti kiki ekiganye eggwanga lyaffe okkula naye ng'ate oyinza okyekanga nti muyinza okusolooza omusolo musobola okukola buli kimu but lack of okubanga waliwo agoberera ekintu okulaba nti nno kikola is the problem wano w'osanga ng'omuntu akwata n'asimba omuddo naye nga tateeseewo nteekateeka yagufukirira bwamala okuguteekawo n'agamba nti naguteeseewo enkya n'ogusanga nga gukoze eki bw'otuuka mu nsezi ogamba lwaki sisitimu ekola sisitimu bw'ekola budget ntitugenda kukola ekintu kya kawumbi kamu ekintu ekyo kirina okuba nga kya miliyoni ng'ebi olusanvu ne lusigala kukirabirira kubanga ekyo ffe tetukirootangako kakati ozizaayo abantu 20 buli omu abadde alina essuubi ly'okumweyimirira wamutumye abamweyimirira 20 abo bantu 20 bali abanywa sebusata sirika kakati kitegeeza bonna tebakoze bonna abo nga bazze balina kubanga bantu bakulu era oyagala babuvunaanyiza teri muntu mukulu wa buvunaanyizibwa ajja kutuuka mu myaka egyo nga tazaalanga kitegeeza ne be yalesa awaka kati ogenda okwekanga ng'olumizaawo abantu nga 10 mu lunaku lumu kati gwe balumizaawo nomala n'abalumiza emotionally financially buli kimu kyonna ng'okiteesaawo omanyi ekyokukola naye totegeera kikirina kukolebwa waliwo wano omulamuzi yatuuka mu kooti sijja mwogera linnya tonsibye olulala yatuuka mu kooti wano emboozi tugiveeko yatuuka mu kooti tulisoma yatuuka mu kooti wano nga yeerabiddeyo gaalubindi ng'asula jjinja n'agivuga n'addayo ne gaalubindi ne mubeeraawo ne babeera ali byuma byabwe bakusiba nabo ne bawunya enkwawa nooti ekibonerezo ekisookako kyalako nyini awo olwedde punishment eba eweddeyo ne mubeera mu bbugumu ne mubeeraawo abaana tebadde bakaleete oba bashevinze naye ekivundu ne kibattiraawo kakati abo bamanyi byonna ebyokukola naye mukulu batte okutuuka ku mbeera ya kisajja kikulu omuntu n'ogamba nti ntegedde ate nekyennina olwaleero n'amaanyi gennina gampeebwa ate enkya gagenda kukkakazigibwako wadde nga lina naye nnina obusaasizi ku bantu nti ndi mwaka oba nga tolina muzungu kyayita fragile ego osobola okugamba kale gundi yakoze bwati mulimu omuntu asobola okukubonyabonya lwakuba ayagala kukkakkanya oba ayagala kuwulira bwati nze nkirabye nnyo ddala muffe abaddugavu kitulimu nnyo oli akukola nekyataaliyagadde kukola lwansonga akulabye ng'obadde olinamu omuzungu kayita self esteem bwakukkakkanya ajja kuwulira nga ego ye egenze waggulu kati ate ekyo kitubeeramu nnyo abantu nti okukikkakkanya kulina kubeera kusoma nnyo kuyiga na kutegeera
naye abantu baagaana okikola ki ate n'abakirina tebakitegeeranga nti bakikola ki bakirina. Kaakati kiri ekibuuzo kyewambuuzizza nti omuntu omugagga abeera omusiru. Kati kyenvudde ngezaako kugamba bino mbadde njagala kutemera nti obutegeevu businziira ku kikyomanyi. Nyinza okugamba nti ekyana ekyo okiraba tekirabika naye kigazi, naye obugezi bwakyo olinakuga olimba oyo atayogera n'abantu gusimulabanga kuba muteeke ku kompyuta olabe. Ajja kukurakingira kodi, ajja kukola kati amagezi ge ogabaze kusinziira kyamanyi. Okusinziira kyakola ki kati ekifuula abagagga nti bagezi kuba bamanyi amateeka ag'okukola sente n'agazifuga. Yes, they are clever in that field. Abamu bayinza okweyongerako ebirala. Oyinza okulaba wano omugagga n'abanga akola amawulire buli ddakiika, yeebase nakawala gundi bamusanze gundi bana ekisajja ekyo kisiru kyagize wano bwe kiti kati kivumya ex waakyo nokira nogana yono yafuna atya ssente nga mugagga nga baga nti ye mugagga gundi naye nga naye buli alaba ku video aga n'ekisajja kino kisiru, ekisajja kino kisiru. ono sente zamutomera butomera. Kati ye kyaba alina yategeera ennono za ssente. Kyova olaba abantu tubibasomesa wano nti ennono za ssente. Yategeera ennono za ssente. Kati wano aba akola ki? Bino byaba akola. Anti kakati obusiru n'obugezi kisinziira ku kiki oyagala. Kati wano aba agatisa obusiru mu ssente. Tolabangako omukyalo ow'ekisa atalina bufumbo. Ne bagamba munnange omuwala oyo muntu mulamu nnyo naye ng'obufumbo tabusobola. Abisobola, asobola okuyamba n'abantu, asobola okukola bwoti naye ng'ennono z'obufumbo tazikola ki? Tazirina. Tazitegeera. Omuntu ayinza okuba nga waakisa buli kimu kyonna akikola naye nga tasobola kwewala kubaliga. Ekyo tekitegeeza nti nno muntu mubi. Guli omuze gumufuula nti tasobola qualifyinga ku kino kuba kino ennono zaakyo ezikikuuma nti alino kibeeramu kiri kikittirawo kikifuula null and void. Nosanga omuntu ne bagamba gundi oyo alina omutima mubi munnaye wakabyo tayogera n'abantu tajja naye ng'omusanga mu bufumbo bwe ng'atudde. Omusajja buli lwagira bw'ati n'agamba ono nno naye yanalize bw'ati n'agamba naye ku mizinda gy'abakyala egiri mu nsi omuleka wakoba wakafuluma ogenda okulaba ng'ali wa neighbor kikyala kyange nkisangawo buli ddakiika ng'ennono eyo yagitegeera oli n'amwekuumirako. Njagala otegeere kikyengezaako kukusomesa mu kino. Okitegeera ennono zaakyo yazikola ki? Kaakati gw'oyinza okugamba nti nno okunywa omwenge onze bwe mba sinnateekayo amagezi tewaba nze naye okugamba haramu kisinziira ku ndowooza yange na kiki endowooza kyenzikiririzaamu kyeki kifuula ekituufu oba ekikyamu. Kakati nekyogamba ekyobugagga ennono z'obugagga tezikolebwa era musiru. Omusiru mu kuzitegeera. Kati osanga omuntu nga abirina kyenkugambe nti profesa n'anoonya ssente n'akola ki naye nga takola ki? Tazirina. Bw'otuukawo akola due diligence. Ono Minowota mwamuguze mmeka? Nti 1,200. Okay. Kakati ono ow'olukumi bwe tutunuulira ingredients ezirimu n'oli ow'olunaana it's the same. Mutandike nga kugula ono ow'olunaana. You have to understand the economics. Na saving ebibiri. Okay? N'abiteeka nawo kati ezo nnono. N'agenda n'azibeeramu. Kaakati oyo bw'omuga n'akeera ku makya n'addayo ku ssomero n'asomesa. N'oluddako n'akola ki? N'asomesa. The brain has to rest. N'adda awaka n'afunamu ka holiday ke. Musanga ateeseko obugaalubindi bwe n'ajoginga mu very corporate. Kati oyo yatambula n'atuuka ng'obwongo bwe bulowooza nnyo bwe naagira bwe nti bwe tunaamala ne tunyuka awo nga tumaliriza byonna bye tukola ngenda kufuna ka pensioni kange. Ennono zonna ezo economics azimanyi. Naye amagezi agasembayo mu kukola gakugamba nti tandika wonna w'oli nga olwana kufuna mulimu mulala.
bw'oba bakozesa olina kwerwana ove ku 9 to 5 kitegeeza ki risk. Kati omuntu ono oyinza omusanga nga okukalculatinga okuva ku norm agende ku risk nga takisobola. But is part of it. Naye risk tebagiteekangako mu bitabo. Njagala otegere kye nkugamba. Taking risk mu economics tebagisomesaamu. Naye ng'ate ennono z'obugagga zikugamba nti olina ekiseera ky'otuuka ng'olina okukola ki? Okuriskinga. Osanga omuntu nga bazze wano baŋŋambe nti Haji ennyumba y'eno yammeka naye nkugamba nti ino ya biliyoni 8 nga nagizimbisiza 3. Kati bw'ojja ewange n'entuna ne ŋŋaaya nagizimbisiza mu biliyoni 3. Ono bw'ajja n'alugwamu aba ampadde ennyumba ezi 2 nga nsevinzeewo no biliyoni 2 data. Kati olaba oh my God how can you do you see ekikirimu kyanjawulo but those instincts zirina kubeeramu nga gwe muntu. Kakati gwe ne bw'olikola emyaka emeka because of my one calculated move tosobola kuntuuka. Naye nga te information ffenna tubanga tugirina but the zeal to react differs. Abantu bangi nali mbabuulira we twali awe egundi ku 4 points ne mbagamba nti mulekeraawo okugatheringa information for the sake of gathering it. Information not acted upon is as equivalent to none. Byonna by'omanyi bw'oba tofunanga maanyi gabireactinga tu okuteeka mu nkola kyenkanankanako ng'atabimanyi olaba omukyalo omulungi n'omwegomba nga weegomba bwegombi bwoti n'omutunuli okwegombaako n'obutamwegomba bifaanagana. Agenze wali n'agezaako ne bamugoba akukira kuba intention ye ebaawo. Osanga ayinza okubaawo n'agamba naye kibatte ekyo kyangezaako nakigaana lwakuba nina Idris bw'akirengera olala halo olwo Idris bayawukanye emikisa at least wagitandikako walekayo ekisinziiro. Thank you very much and that's a fact. Nego kasero byaga motoka eyo ekintu buli kimu okitegeera kyengezaako kugamba. Kakati awo kitegeeza omuntu ayinza okubanga amagezi agalina naye ng'ennono ziri tazikola ki tazirina. Kakati n'omugagga asobola okuba omusiru. Asobola okuba omusiru kisinziira ku ki? Kalike wagende nti alina ssente naye ng'ate n'obiralanga musiru bw'atuuka awaka abawaka abakuba nenga zino avuma nga naye zo ssente azikola field ya ssente yagifuna. Ate byonna ebyo okumanya amagezi g'omuntu n'ogafuna mu bujjuvu bwago n'ogategeera gezaako nnyo okulaba bwakutta abantu n'abatetenkanya abamwetoolodde n'abeera nabo. Gwe batte oyinza okubeera wano ng'oli muntu mulamu n'omukyalawo ne mubonaabona ne mutambuza embeera mu mbeera yonna ne bakeera ku makya ne bakulonda okubeera mu member of parliament. Ensi netandika okusika mugenda mu workshop gundi ne gundi abawagizi ne bakugwira nakola kino emirundi egisinga oyinza okuba nga obadde faithful oba obadde muntu mulamu because of circumstances. Nga bwavu bwe bukufudde omuntu awaka kakati n'ozifuna omuntu omutuufu n'avaayo. ne balaba the best of yes era kyova olaba buli muntu yenna Mukama Katonda yali muwadde ku ssente n'alaba bwe yalifaananyi. Ne bamanyi omuntu omutuufu mukyala we waka akugondera muntu mulamu nnyo naye bw'oba tafunangako ku ssente tomulabanga. Omutuufu tomulabanga. Ayinza okubaawo n'abeera obedient mu byonna era ensi bw'agiyitamu nga tazifunye n'ogamba nnafuna omukyala awedde. Wali omuntu naye abula muweeke omukisa azifune. Abeeremukaawo n'akasente akataliko mutawaana. Kaakati awo bw'alidda n'akuteekerayo amazzi n'okola ki ng'omanya nti nno nawasa omukyala. Abantu noli mbawa kigezo abatali kutegeeza emitego. Yes, because some girls are good girls are girls not caught yet. Abantu kati baliyo bafuna emitego gy'abalala ngenda tega wano nange. Gundi omukyala muntu mulamu nga todwa tonnamukwata. Atamukute yagamba atanayitaayita yatenda nnyina okufumba. Buli muntu yenna yali era bw'osanganga mukulu batte
omwami yenna w'omukyala nga basobola okukuumangana emyaka 30 nga basobola okutuula awo ne banyumya ne baseka oyagala okukola bizinesi kolagana n'omuntu oyo abazungu bali bakitusookako kimanya Trump yaliwo nga ne mukyala we tebakwatagana bwe yatuuka nga ayagala okubeera okwesimba kuba president babanga bonna bati era webawangula bagenda okuwulira nti nno gundi asula eno ne gundi akola ki asula eri Clinton bwe yatuuka ekiseera ekya Lewinsky bwe kyabeerawo Clinton Hillary yabeerawo n'asigalawo n'alaga nti alwanirira bbaawe kino tekibaddewo ne batambula Clinton yalina Hillary ekirooto kye nti alyesimbawooko naye kuba yalaba amaanyi ge yali akoze eki n'agamba ate n'ekyabbaawo okumufiisiza wano era nakyo kigenda mumukosa lwaki abantu abo batunuuliranga nnyo omuntu mufumbo oba si mufumbo era lwaki bwatuuka okujjajja ne mukyala we bw'ati nga amukutte because they know that the hardest human relationship eri wakati wa mwami na mukyala mwenna mubeera abantu bakulu abali kumpi emyaka egyagala okufaanagana buli muntu alaba weakness ya munne alaba obwerere bwa munne gwe bwatte bwe tukulaba wano akasusu nga kakunyiridde okwenkana gye mukyala we yakulaba bw'ofaanana ku makya novaayo ng'olinga hippopotamus agamba batte mulindeko ku ssaawa 2 olususu luba luzzeeyo gwe tulaba wano ng'atambula ebitigula yafaananye bulungi nnyo ekiro bbaawe yamanya bw'adudumanga kabooda n'olaba omuntu omukulu ng'akyuka n'ayiika endusu bw'ati naye nga bw'anaavaayo ka make-up bw'anaakakuba ensi yonna egenda kufukamira agambe bannange Rita ayiseewo naye ng'oli amumanyi nti senga omusangako awaka waaligagamba atamusuza atambula yenna agenda bw'ati oli akugamba nti tofaayo ngoye ze ezibikka mu kiwata alinamu misota otegeera eduniya kakati eyo relationship bagimanyi nti nzibu nnyo mu bantu kati omuntu agamba singa osobodde ogimaintaininga kitegeeza nti nno obuntu bulamu mbo buli ku hayi gwe mu nsi ng'oyagala olaba omuntu alina obugumiikiriza noonya omusajja akola ne mukyala we nga basiima bonna awaka nga bakola bonna basola bonna bakola bonna ku mulimu anti bw'omunyiriza ku mulimu fayiro edda ewaka bwedda awaka ate ne mugizaayo ku omunyiriza ewaka egenda paka teri kuwummulamu nti no kantambuleko wano fayiro ku fayiro era oyo gw'omusanga nga bakola era nze omusajja akola ne mukyala we oyo muwanikira era bwajja wano nsinyiza n'ofukamira ne mubuuza nze ndi maaso go nze ndi mukyala wange era kasitanve eno biki nagendera mukyala wange mukola mwenna musula mwenna bw'omunyiriza ku mulimu fayiro temanyi weekoma anti bate yanyiziza ku mulimu yadda awaka fayiro etambula bwete ogeretera ku mulimu yakusooseeyo dda kakati ekyo ekyaleetera mu ekyo nti abantu baagala okumanya ani nti omutuufu aliwa osobola otya okuwangaaza omuntu oyo osobola okukonteininga n'osanga omuntu gw'osanga era togendange w'omusajja n'abaako kyakugamba n'agamba nti mami mugende mubuuze ali ku mami mulabe nti nno nagirawo kibona noga ekisajja tekisalawo sooka omanye lwaki akikola ayinza okuba nga yamanya nti nno ono ye mulalu wange bw'ati bwe bumukwata kati olumu from the offsite tuba tetukitegeera nga musajja ali awo yagenda kugeya naye naye ng'amanyi bw'agitetenkanya ono makema musajja kyono kati nga gwe bamukuwa tosobola kubeera naye entetenkanya ye y'ebintu yentegeera y'ebintu obwavu n'obunaku byebimu bwebumu ani ayagala obbikwawulira byebimu wabeerako omwavu olunaku lumwe watobaako omwavu ogaye obwavu n'obunaku byebimu nembuuza nti wabeerako omwavu ennyo birungi ki ebiri mu kuba omwavu teri kuvumwa anti bagamba nti nno mumma ne mu problem awo naga akambeere munaku mukama katonda nsaba nyandeke ampe ebizibu by'abagagga obeera omugagga n'ebizibu
Mukama Katonda mpe ebizibu by'abagagga bye mbamba nabo. Obuzibu obulungi obunaku. Kirungi ki ekiri mu bunaku? Oyagala kwonooneka. Oyagala kwonooneka. Nze mange yakiŋŋamba emyaka 20 n'okusoba emabega. Nze mange yafa 2021 gyo myaka 23 ndowooza yakiŋŋamba kati emyaka nga 24 kati sikyerabiranga. Ntiteri kalungi kalimbu naku. Wa musajja yali awo ku Kaleerwe yatusuubiza kutuwa ssente. Naye ssente twali tumuwazaaki. Tukutte ewaka ewaffe we tusula tugenda musingirawo. Waliwo ansuubiza agenda kumpa visa ngenda Bulaaya. Omwami tutuukawo tutudde yatugamba kujja ssaawa 8 ne tutuula 8 10 11 12 nga tannajja n'atuuka. Sirimwerabire yatuula bw'ati nga sokisi zino mwe baateekanga ssente nga sokisi ezimbye bwe nti nendaba ssente twali twagala miliyoni ezi 2 tumuleetedde ettaka lyaffe yali half acre wano ekyali Wajjala. N'atunula bw'ati mu kyapa yatusaba nokitusaba naye ndowooza bwe yajja ng'oli amugamba alongodawe abo baŋŋanda ogenda kutabuka nabaki n'abantu. Bwe yakitunulamu bw'ati n'agamba nti mugende mu banka ejja kino bajja bbawa ssente ezo. Naye endagaano yaffe yali nti n'agenda kujja atuwe ssente tumuwe ekyapa ekyo. Nze bwe ntuuka e Bulaaya ngenda kukola ssente osindika oweerezeeyo ekyapa kyaffe akikola ekyakituddize. Kakati muli ne ntuula bwe nti n'ensiriikirira nti twagenza okuyita ne tugenda ne tuyita Ekireka ne tuyita Ebbanda ne tuyita mu kibuga ne tulinnya ez'oku Kaleerwe nga tetumanyi banka gye ziri. Mwaziyise nako n'endagaano yabaddewo ne tukyogerako ne tukiragaana. Naye entambudde nzize n'ewuwo n'otulinza n'otulinza. Era maama yaŋŋamba tumale kusaala isha ne tusaala. Bwe twasaala ne tukwakwata ekyapa kyaffe n'akizza mu kasawo ne tutambula. Twali tukkirira ku Kaleerwe bwetu tugenda okufuna taxi. Nzijukira moment eno buli lwe njogerako like it happened yesterday. Yagwa mukanya bw'ati bwe yavaamu bw'ati mu kwetereeza n'aŋŋamba nkubuulire mwana wange yasi omuntu bw'akuvumanga nti oli mwavu ebirala ne bw'atayongera abakuvuma magufa. That was a proud statement. Nakati nkyagijjukira n'eddoboozi bwe yakiŋŋambira tooni eyo ekyawumira mu mutwe. Yagamba nti omuntu bw'akuvumanga nti oli mwavu ne bw'atakuvuma birala byonna abaabikuba abaabigase abaagase buli kivume ekyokuusi. Tolina magezi tolina makulu oli magufa gwe ne bakunyiiza tosaanidde. Ne tutambula ne tuddeeka naye mu mutima gwange nagamba nti ngenda kukola ssente. Ekikulu mu byonna ekiba kikutuuseeko mu dduniya bwana batte fubanga nnyo embeera yonna ekunyigiriza ekugende ku mutwe tekugenda ku mutima. Bwe kugenda ku mutima oyinza okukolima obukolimi. Bwe kugenda ku bwongo ojja kuyiiya olowooza. Okitegeera kyengezaako okugamba nti bw'otuuka n'oyita mu bulamu nga bukubonyaabonyezza nnyo. Wali olabyeko omwana wo n'akuleetera kakiro ka ssukaali ewaka. Oluwooma lwe kawooma si ke kasukaali keweegulidde. Kuba okali olowooza n'ogaa naye omwana wange ono avuddemu. Otunuulira struggle yonna gy'omuyisizaamu bwe buwoomi bwa kasukaali kano. N'afuna n'aba namwe amagezi agagamba nti taata kamutwalire. Kati buli ky'oyitamu kyonna mu nsi Mukama Katonda bw'akutuusa ku buwanguzi kirina engeri gye kiwoomamu. Kirina engeri gye kifa olumu ebyo tugenda ne tubaako ebyaffe bye tuyiseemu n'obonaabona ne hajjati n'ogamba nti mukyalo ono naalibadde mu musuko wanampisizzaamu bubi naye buli lwojjukiramu kye muyiseemu n'ogamba naye ate senga tutuulako ku kadayiningi n'empuuta ku kirenge ekyo nga bakifumbye bulungi n'akatungulu nga tuli ffenna kijja kuwoomamuuko kanjawulo kuba ojjukiramu embeera Yesu bwe yali efaanana. Anti wali abantu abalina endowooza Kafeero ze yayimba nti mbeera omwavu nga ne bakakutulo. Anti kaakati oyo akugamba lwakuba tugaana okutegeera mu message olumu ze baba batugamba obugagga abantu babufuna mu bubi.
atugumbula abantu n'asukuma amayumba g'abantu naye abantu balemu okugamba abantu nti obugagga bubi obugagga obubi bwe bufuniddwa mu nfuna embi obugagga obulungi bulungi era abantu abagenda okujja no batandika okuyigiriza abantu mu bubi nti nno ssente is the root of evil ekitandikirako ebi bw'ogitandika n'ogenda olumya abantu era nze nali mpuliriza omusajja bamuyita Nightingale yagamba nti nno bw'obanga oyagala ofuna obugagga bufune nga bugenda kukuwa ssanyu obugagga obugenda okukuwa essanyu bugenda kuba obugagga nga buli transaction gy'oyingiddemu zonna parties eziri mu transaction eyo nga zigenda ku benefitinga okusinziira ku byetaago byazo bw'oba n'omukozi n'akukolera muwa omugabo gwe tomulyaza amanyanga ate naawe omukozi tolyaza amanyanga mukamaawo ku services zakusuubiramu ye enkola entuufu gwe mugabo omutuufu kati oli bw'aba agagga wadde nga ddala service agiwaddeyo mu butali bwekuusa tewaba obugagga buba bulungi nnyo bulungi era bw'aba alya era bate abantu be bayiseemu bw'onsanga nga wano nga nnyo akatunda kange n'enkoko yange n'ensika ekifi kyange ndeka nkusanyukirengako ndeka oba tomanyiwa we nayita naye nze mmanyiiwo era bw'onsanga wano nga bw'onsanze nti ssaawa nnya nkyali waka nti neebaza tomanyi myaka emeka gye namala nga nzuukuka ssaawa 10 za kiro nze natandikanga okukola ssaawa emu ku Sande tebeera train n'otandika okupalapalanya bbaasi olina kuzuukuka ssaawa 10 n'omala essaawa ezi ng'onoonya woolaga but I did that for 19 years kati kiba kya bulyaza amaanya nnyo omuntu bw'andaba nga ntudde nga ndya nnywa n'akukwatibwa fitina oba n'akwogerera ekigambo ekitatuukanye kuba nina history wange gye natandikira yakunya omutima gwange naye ne sikolimira balala ne sirinda balala kuntaasa ne nnwana ne Mukama Katonda n'antaasisaayo n'ensomoka bw'olaba nga nsomose ndeka ngosonyiwe kuleko otambule bibyo ovuge emmotoka zo osanga omuntu nga tebannaba muteekako laama nti nno yavumye gundi yalidde ssente za gundi bw'omulabanga ng'ali eki kyemuleke akatali kabbe muleke naye bagamba akatali kabbe olya egumba osuula mulyawo ate banagamba nti nno tebali wali aginoonya kikyo kakati kiri kyobadde ogamba nti nno obwavu n'obugagga kiki ekikira bateva ku bwavu bateva ku bwavu tobwogerako genda ekyali wajjalawo akayumba kosanga kaliko MTN buli obuduuka bubiri akamu kaali ka Hajati wano akamu akaduuka kaali ka Hajati naye mukapeera awo yali mukakojjange nga tuli wano ali wano naye nga maama wange kyatunda yali atunda mu matooke yali atunda mu matooke nga tulinawo n'amenvu naye twatuukako ekiseera nga bizinensi etambula mubisi kati nga bonna baleese wabweru waliwo amatooke mangi gatambula ono alina kati nga muli awo naye ng'agabasuubuza yaleetanga loolo omulundi gumu mwenna muleeta commodity yeemu ne mugisuubula n'otunulya maama wo n'agenda ng'agenze kusuubula nga byagenze okusuubula kapita abatambuza bamuleetedde mu bbuutu ya takisi ne mutunda akasawa kulowooza ddala mu butuufu kaaliko ssente mmeka kati nga waliwo akakyala akaleetanga omubisi kaguleetera maama naye n'agukwata n'ayongeramu ku mazzi n'atabula sukaali n'ateekamu n'atandika okugusiba 10 kakati waliwo awo akasomero bakayita Crested n'ateekako side hustle afumba akatogo ku 7 n'akatwala akatundewa akatunde ku ssomero bali essomero lya Master Isa Crested naye nga ku 7 atalina okundekawo nze ntunda omubisi kuba ku 7 akasana kaba kakoze eki kaba katabye katuntumuse batte omanyi nga ndi myaka 18 19 n'otunuulira abawala ne bakuyitako ng'otunda katunda ka 10 obukumanya ugamba yasi nga yali amanyi naawe naida mukwano gwagono gola bajjaliru nga bwe tubeera ne bayitawo no oli najja n'akulamuza agamatuuka ago b'ebiseera byo galinga na ga 7 gammeka ngedino lya gundi n'agira bw'ati ng'akima ekito gigundi kya 7
kirungi ki ekiri mu ekyo kirungi ki ekiri mu ekyo twalina gundi eryo edduuka nga tulisasula omutwalo gumu kitundu buli mwezi twatuuka ekiseera ne tumala emyezi nga 6 nga tetusasula naye nga ate atupangisaawo mukyala wa kojja waffe taatugobe kakati awo ne mutandika okujja nga mwebwala bali wano renti yabuze ne mufulumayo ko bazze ne mudda munda naye nga muli baluganda gwe nga famire yemu batoyagala kunyumiza ki ku bwavu naye nga ekibadduse ekibazza munda kiki mutwalo gumu kitundu baatuuka ekiseera olowooza twavaawo tutya baamala kuleeta bipande ne babiteekako nti banka ekizimbe ekikola ki kitundibwa ekitwala naye olowooza banka yali ekitwala oba yakitwala batte va ku bwavu va ku bwavu buli lwebyogerako mba njagala njogera ekigambo bwavu nga nkutta ku ttama begamba batte va ku bwavu tomanyi lwaki nsomesa abantu engeri gye basobola okufunamu ssente obwavu geyeena tomanyi lwaki nsomesa abantu personal development mwerwaneko mubeere waggulu muve mu bwavu mmanyi wansi wewafaanana wansi wokya nti no ku bwavu n'obugagga ki ekyalibadde ebyo byoyagala nsomesa abantu mpaayo kirungi kimu ekimu nedda taata wange sooka njagala nnyongige tandika okunsomesa mpaayo ensonga 2 zokka ze mba ngenda nazo bulimu ki tandika nesiimye nnyo leero nange kanjige mpaayo point 2 ahesooka bagamba baavu abalamu bakola ki babalamu kuki tebalya nnyama tebalya nyama tebalya bisavusavu akalibo abalamu kwegamba stress ey'okubulwa ekyokulya mbe naye lwakuba ebiwowoolo ebiwowoolo ebiramu mbitwala wa bigafuna sente ebiwowoolo byebinamanya era bwolutyamu oti obunda nabyo onatuleetera abantu okulowooza ati mulimu ttaano emu ey'obwavu mulimu ttaano emu abaavu abalina essanyu lyabasigale mbwavu bwabwe buli kyonna ky'ogenda okukola bw'obanga oli mwavu ensi erudde ekubeera mu ttaano emu eba yakusookayo ey'emu ebeera lwakuba nti oli mulamu emu yabulamu era gy'obadde olya noonywa nogenda mu kabuyonjo olubonaabona oluvulunga abantu lwe bakuvulungamu nga tolina ssente buli lwendulowoozaako nsituka neŋŋenda nenkola omusajja yagamba nti oba omwavu oba ofaanako ng'embwa buli omu naakukijjanya buli omu naakola ki newaka oyogera bingi ng'oli waka bitya temumpulira nabagamba no walina kubeera weewati obusungu otambula nabwo omunnyo mulyamulye sabuni alaga wagagwerera otandika okwogera ebyekisa obuuza sabuni nga gwerera kikikyo ani amuleka mazzi owabuga mugulinye buyongo abaana buli kaseera bakuba yaabwe nogamba kana bizibu byakasiibyeko kala bataata ali stressed environment yonna ewakanfu nawe batabuga ati yemwe abalwala buli kaseera balwala buli dakiika wakoma ddyo kacekinga ogenda kakola kikatwala ali bakakoleko rutini kye bagenda ogenda okatwala mu ddwaliro evo okatwala kazirisi kiki tolina sente anazikulwaza kinsimbe kino mumuwe kwa sipolo waba tatandikidde ku mululu buli kaseera naawe olwala kulesinga ambadde mulwadde kumbe omwejjako muyandeka nga walabye ebitwala abagagga mu oyinza okunyiiga mbadde awo nempuliramu oko some dissonance mbadde ngamba munchekingeko ogani ya wano ne bagicekinga mitwalo 3 gogenda ozirise omala kuzirika okutwala mu ddwaliro omala kuzirika agize waati jagaliganye umusitule njagamba ndi mulwadde omuga sokofe ebyo byobulwadde nekigaji wali anti nanto ojja gigendako nga tuli myezi 7
Ntani ogenda abana tekeko balabo omwana bwali nti otukire leka nkwate kompulire wae otukayo ku musanvu nga bagano ng'omutwe munene tokyalina kyakuza aje tusibule gemazima ate gemazima agetengeredde nogenda kumbulira birimu kuki bate ogenda kuŋŋamba ki ekiva mu bunaku kirungi ki ekiri mu bunaku tandika mpayo points 2 okujjako okuvumwa okujjako okubanga otuuka ku buko ne batakuwa kitiibwa okujjako ngo abaana b'okukula batandika okwogera naawe ng'abayogera n'omwana omuto okujjako okubeera n'omukyala nga buli ddakiika olina kumunnyonnyola na bukambwe kiki ekirungi ekiri mu bwavu ne bw'oyambala n'onyuma obadde ki welaba wekka onyiiza bwakabuliro dda baba buli kaseera akavuyo nga katuusa okuyomba nakufuuka okuyomba naye wezibanga weeziri yabadde agamba atya yaba muzimuwe bano bafunye ekyokulya entalo ezibeera wakazi omukyala wajja nti dadi nomune nabadde gambye kino entalo ezibeera wakazi abaana why do you give them too much sugar drink ezo mubawe ku mazzi bajja kulwala ezo entalo eziriwo abaana bano naye tebakyalya nga batandise okukogga zentalo mbagagga ezo entalo eziriwo mubagagga lwaki mubawa nnyo switi amannyo gaabwe gajja kukyanka naye zaababu swali mutabula mazzi swali mununa munune kino kyonna nga kagwa kiki ensimbu omwana aloota omuwogo gwamutuulidde ekiro obwongo ne bwekyanga baloota bagwa mu binnya kikyagaba kise dedi naloose nga tulya pizza owomunaku abiroota byebiki adi olota kusinzira mu byolaba olota ogwa mu binnya penza kulota nyonyi ng'ovuga ggaali bakola ki kino gwa atusinga obugaga waga nenfuluta y'omugagga eyawukana abafuluuta totuwanira okumanya obugagga bulungi nefuluuta eyawuka omugagga afulutanga esi omwavu afulutanga genereta abagagga bafuluuta tojja bawolereza bafuluusi naye lwakubanga enfuluuta ye ebeera toleretable ogamba nti kamuleke afuluuta ati wamuwadde ataano ag'envi agamba ddedi afuluuta bulungi infact si kufuluuta ddedi awummuddeko naye gwe ojja bakusabye ez'envi nabo ojja bwezibwa yonasika amasuuka gwaba n'enkyaki ezisala amasuuka esembe zaye eryekigero omukonakonako naye kati omugagga yasasudde ataano ag'enviiri ekigero agenda kisembeza musuukazi wawewedde akagere ebintu bino bannange tukole nga bwe tusabe ennyo omukisa banyabo ne bassebo olaba kajabo ogenda n'embagagga hajati yampadde kajuyisi hajati woli wonna assalamu alaikum warahmatullahi barakallahu fikum kajuyisi nkanywedde abagagga bo tebanywa juyisi era ali ku mazzi hali mulefe tunywa juyisi ate tukulwale tukuba simu ndi haji amawowolo ganzita waliwo abanga nti omukulembeze anywa butiko alina programu ey'okuwangala emyaka wakiringa 15 gye bujja alina bingi ebyokuba nabyo akyateekateeka bingi kyokka ffe bagaba layisensi zitukolera kati ebizibu byabwe bulamu ebyaffe kulya nekirungi programu eno okubya enkuba tojja tufuma babiri fekulya abakola bakakutulo banyabo ne bassebo olwaleero tukoze tutyo extra digest mugoba nsonga manyi nti bye tubawa byonna tuba tugezaako okubuulirira naffe oluusi nzija wano nenjogera ne Haji nga siri bulungi naye bw'ayogera ne mmanya nti kati wano ekkubo lye nabadde nkwata sijja kulikwata kati kankwate lino naffe ate bwe tubikuwa tuba tetukweragirako tuba tetukola ki tuba tetukwebadalirako kubanga twogera ekiri ddala mbulamu bwaffe obwa bulijjo nyinza n'okujja nga ensonga eri mbulamu bwange naye nga nange nnoonya amagezi okuva ewa Haji ono
asobole okumpabula ate nga waliyo ne bannanga abandi ku mugongo besisobola kubala muwendo mwenna abasalaasala obuntu ne mwongerayo ffe ensonga esinga okubeera enkulu kwongerayo okutuuka ku bantu bangi si bwe kiri Haji kubanga twagala abantu abakyuka twetaaga omuntu oyo anaava ku kuleka obulesi comment ku YouTube ku Facebook ku TikTok najja naga ndi Haji enjiri yo munange gye wabuulira nange kamwamba kange nkataddewo nti enjiri yo gye wabuulira nange munange kati nina hardware oba nina akaduuka kange n'ebintu ebirala naye nga tukola oyinza obutakola kufuna sente zenkana za Haji naye funa ekyo mpola mpola Mungu kyakusobozesezza bagamba omukisa gujjira yeetegese weteketeeke Haji abantu bajja kuwulira bulungi nga go basibu tebajja kuloza nakusaze basoke baga kale Haji abadde akyayogera balaga nenda mu ba interviewers interrupting omuntu akyayogera gwo omujjako leero luno oyogedde ebigambo basiwulire bamanye no go wavuddeko singa nakujeeko ne bajjabo mwebale nnyo kutugoberera mwekuumire ku mukutu gwaffe guno ate ekirungi kati mukulu batte takyambeera wala tujja kuddamu tuwaye twogere ebigambo bizibu kirungi n'obuulira abantu bino ebintu bino mukulu batte ne babikola ki nawavu bukunyiza ekino ekigambo kyenyini kikunyiza nze era ekigambo kyenyini kikunyiza kunyumiriza senga gye natambuliramu nakati senga nkyali mbeerera bwokka bukuteeka mu disipulini nobeerawo nofuga omubiri gwo n'emikono gyo n'ebikolwa bwokka bukudisipulininga kakati nedda nali awo nga tutunda bigundi tutunda menvu na mubisi honestly kati gwe wabadde naye ekirongo okubaganya akuyiteko ng'okola ki ng'oweereza katunda ka 10 opima emyera kuba wa myaka 18 wali osuubira wakubeera na mmeka era gwe naalibadde naye kaalibadde ka girlfriend ka myaka 17 kaki akagenda okutegeera nti nono mutegeevu nnyo nga ndi wali nga mpeereza Katonda alaba tolina future tolina future bakuyitako nga teweetega n'olyokola bannange teriyo kalungi bale lwana tuve embwavu tonna kyokola kikole ng'ogamba nzingu bw'obwavu bw'obwavu obeere mugagga obeere ne ssente bwetyo tutambudde extra digest mugoba nsonga olunaku olw'essande olulala tujja kwongera okubeera ne Haji tujja kwogera ebintu bingi mwe buli kyoyagala okubuuza kibuuze naye mubibuuze mu ngeri etaweebuula balala naffe etatuweebuula bw'obuuza ebintu ebiweebula Haji tajja byogera kubanga oba omuweebudde musajja mukulu yagambye wali nti ogenda wano n'ofuna looya n'asooka akuyisaamu eggaali naye ng'osobola omuliisa emyaka 2 gy'asigaza ku nsi n'olwekyo ekyo kiva mu kintu kye bayita obuntu ekikufuula omuntu tube ne humanity mu mitima gyaffe tumanye nti Haji njagala amagezi gano naye kamubuuza mpe ku magezi naye oba oyagala criticizinga era criticizing in a professional way omuzungu ne bwanyigo banga yagala ku criticizinga aina engeri gyakina wano oli mu kyama bagiyita positive criticism ato omuntu omuzungu positive criticism egamba nti wano njawukanye naawe wano tetukwataganye sikugamba nakugamba nti oli mu kyama naye omwana wa wano manje asimbukira mbwa gwe mwasama yasa motivational speaker omukwata mutuge banyabo ne basebo mwera abantu basiudde kumpi extra digest mugoba nsonga